Yes, good morning, members of the press. We don't intend to take a lot of your time, but you are most welcome. You are most welcome. You will be addressed by the EMC chairperson and allow us to immediately start. But on the other side is the technical advisor to the Elections Management Committee, the chairperson, Madam Chemtai, Harriet, and John Meresebo for the Commissioner in charge of Uganda region. You are most welcome, Madam Chair. Good morning, members of the press. Good morning, Ugandans out there. My name is Harriet Chemtai, the chairperson of the Election Management Committee of the National Unity Platform. This morning, we want to thank you first, members of the press who have been with us during the entire process. As you know very well, the whole of the process is selecting our candidates for local government. We want to thank all Ugandans out there who expressed interest and were with us throughout the process. Also, in a very special way, I want to congratulate those who were successful and those who have been nominated successfully. And also urge our members out there who were not successful to rally behind the candidates the party has chosen. And I want to strongly condemn EC, the Electoral Commission, for intentionally frustrating our candidates, those who were supposed to be nominated. We had cases in Katakwi, the LSC5 chairpersons who were frustrated in Katakwi, in Kapshora, in Kwen, in Kapelebion, in Hoima, Nakasongola, among other places. Most of our candidates were frustrated and they were not nominated. It was intentional and we highly condemn. We still have candidates who are yet to be nominated. So we ask them not to continue with the same spirit. We are all Ugandans. And if they actually do not want opposition in Uganda, they should as well tell us and they remain with one party instead of frustrating our candidates. They went through the process very well. Whatever was required, they submitted. But at the end of the day, these people intentionally frustrated them. So we highly condemn. I also want to condemn the way some of our candidates have been arrested. Some of these candidates are supposed to come for vetting, some of them are supposed to be nominated for members of parliament and others. But some of them have been arrested. The likes of Waiswa Mfumbiro, who was violently arrested by the security operatives for no reason. We condemn them out there. We are Ugandans and we should be treated the same way. It is not a crime supporting Chagulanyi and supporting NUP. So we condemn you. If you continue with this, we may have to take action as NUP. We ask the government to unconditionally free all political prisoners. Unconditionally free them. Today's main event is to talk about the vetting process of members of parliament. We had earlier on communicated to you people that we shall start vetting members of parliament from the 15th of this month. And we are here to give you a breakdown on how they will be vetted. On 15th of September, we shall have the members of parliament from Wakiso, West Nile and Chigesi. Then on the 16th, we shall have our members from Kampala, Acholi and Ampola. Then on the 17th, we shall have those coming from Greater Masaka, Lamu and Toro. On the 18th, we shall have those from Greater Mpiji, Karamoja and Bunyoro. On the 19th, we shall have those coming from Greater Mukono, Sebei, Teso and Rezo. 20th, Greater Mubende, Bugisu and Bukede. And then on the last day, which is the 21st, we shall have the members of parliament being vetted coming from Greater Luero and Busoga. Vetting starts at 8 a.m. for all candidates.
And we ask our candidates to carry along with them the expression of interest forms, national IDs, membership cards, original or certified copies of their academic documents. For those who might have changed names, they should come with the deed polls and all other documents that may be needed. Thank you so much, and we welcome our candidates. Thank you, Madam Chair. Banyabale basebo bannakibiina kya National Unity Platform Uganda nere bannayuganda mwenna okwetaba mu nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda aka NUP ak'okuba nti mwaleeta okusaba kwammwe temusunsulwamu ate era ne mugenda ne mwewandiisa abo abasobola okuwangula obulungi olutabaalo nga bwe tuzze tubannyonnyola. Twagala okubayozaayoza abo abaawangula mugende mutabaale, naye mwawangula kitegeeza nti mmwe mwali musinga mu byonna naye omukisa gwajja nti mmwe musinze ekigezo kino oba ebigezo bye twateekawo n'embeera bafulaga beeyalazi baffe. Tubasuubira okuba abantu balamu, abakkakkamu, ab'empisa, abawuliriza ekibiina. Kati ate mmwe abatasobola kubuuka kaguwa, nammwe sigamba nti mwali balungi, naye era wabaawo asingako munne. Tubasaba mubanga muli ku nsonga ekibiina gye kiriko eky'okufulumya Nakyema wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be, tubasaba mudde emabega wa bannammwe abaabasinga. Kubanga omulamu omukulu si gwakuvuganya Museveni, naye gwakumujja mu bukulembeze bw'eggwanga olw'ebikolobero ebingi byakoze byazaakula eggwanga lino emyaka 40. Kati agenda bibanga ekyo tuliko ffenna eri emu. Tubasaba muve mu byokwewandiisa nga ba independent, muve mu byokukola kino nakiri ebyokuyiiya obuyiiya, mukkirize mubeere emabega w'abakandideti b'ekibiina tusobole okufulumya omulabo ono nga tuli ettiimu emu, agali awamu gegaluma ennyama. Twagala abangi twalabye abatasobola kuwangula nga boogera ebigambo bingi, naye baga nti mmemme tafumba kigambo ekwogeza muno kyatalyerabira. Tubasaba mukkakkane, tubasaba mujje ebintu bya struggle tebibaamu busungu. Kisobola kubeera nga nseenene nga twerya mu kaveera nno, kisobola kubeera bwe kityo. So tubasaba Banyabo ne basebo mumanye nti ekibiina kino ffenna kitusinga, tewali ali waggulu waakyo. Ate naffe abakola emirimu gino tetuli bamalayika, ne bwoba gwe nga gwotudde wano oteekwa okusalawo. Nabagamba lubanaveti nga abantu 15 n'ettiimu yange, kati abantu 15 awangula era ateekwa kubeerako omu. Kitegeeza nti amaloboozi ag'abantu 14 mangi nnyo, so gawulyanga agalaga process tiyabadde nnambulukufu, naye nga mputuufu yali nnambulukufu. Bali ku mitendera nga mwagiraba addamu bannamawulire. Mwami Abakama twali tujja tumutegeeza tibamwongera ekisanja okulaba nti alabirira okulonda kwa Uganda kwa 2025-2026. Tumusaba ku mulundi guno yeetengerere ebisanja byabaddewo abadde teyeetengeredde era naye akimanyi by'Abakama, naye tubasaba ku mulundi guno tumusaba yeetengerere. Kwanga anaalimu okwetengerera bannayuganda bajja kwetengerera. Bakola ensonga y'okubba obululu, ensonga y'ebyokwerinda twagala abeere mu kontrol ya process. Amagye tubasuubira okudda ebbali w'ebintu bino. Tusuubira poliisi ekanyiziddwako okukola omulimu ogwo gw'okukuuma ebyokwerinda abatali kusosola. Ba RDC tubasaba okudda ebbali wa process eno kwasi bakakiiko ka byakulonda. Ba presiding officers tetubasuubira kubeera bakadasi ba NRM yokka ng'ekibiina. So tulowooza Mwami Abakama ku mulundi guno naye wona ebusooka obulaze tali mu kontrol. Ekisooka abulazeeko tulina bakandidesi wano nga Honorable Waiswa Mufumbiro asuubirwa okujja wano mu vetting, era tubasuubira okuba nti bajja tukkiriza ebiziga gy'ali bajja bamutudde. Tulina omufeetinga bakandideti wa kibiina alina okuyita mu process, alina okunominatinga. Kati kwe byabakama tusobola kuprotectinga bakandidesi mu kiseera kino
oba tukyali mu control ya process. Tusaba gavumenti ereme kunyigiriza nnyo bannayuganda abakulembeze bonna abasibira olw'ebyobufuzi mu process eyo ey'ebyokulonda mu kisaala eky'ebyokulonda okufa kati mu gw'omwenda guno gwe tulimu paka ogwokubiri ogwokusatu bateebwe bagende bavuganye bannayuganda basalewo ani agwanidde okukulembera. Mwami Abakama yageze maaso n'akakiiko ebyokulonda okulemesa bakandidesi baffe aba LC5 bakansalas bekwasa eno kyasintuufu ate kyekiwandiiko kyabuzeemu naye nga twasengejja buli kimu. Buli kandidate afuluma wano mu national unity platform tuba tumutegese bulungi. Tuna bakandidesi baffe ng'okuva Hoima babalemeseza okunominatinga, Katakwiwa abalemeseza okunominatinga, Kapere Byongo yanominatinze chairman LC5 Nakasongola n'awalala tujja kumenya disitulikiti za Uganda. Essaawa eno aba LC3 oba sub counties amagombolola ne town councils bali ku nomination amasimu tugafuna returning officers bali mukola daily tactics okulemesa bakandidesi baffe. So Mwami Abakama, please take a control and be in charge of the process. Abanyabale basebo tugenze kufezo yokubiri ya National Unity Platform Elections Management Committee okwati ya wana Uganda ba candidates abagenda ogenda mu lukiiko lw'eggwanga. Lukiiko lw'eggwanga omulundi guno ba MPs mubamanye enamba gye baliko twagala kuwangula constituencies zonna eziriyo etegeti yaffe. Era programu eri bweti nga 15 ye Monday jja nga 15 ogw'omwenda 2025 tusuubira bakandidesi ba National Unity Platform abateekamu okusaba tujjawolo nga tebateekamu kusaba olina kubanga wasaba ne tukusengejja n'oqualifying okujja okuvetingibwa Wakiso District, West Nile ne Kimande. Ku Lwokubiri nga 16 tusuubira aba Kampala Capital City ba MPs bonna abasaba tusuubira baganda baffe okuva mu Acholi sub-region ne Ankole sub-region. Ku Lwokusatu nga 17 tusuubira Gweta Masaka bakandidesi mwenna abasaba okuva mu Gweta Masaka Mulango sub-region ne Toro sub-region lunaku lwaweereddwa mujja kubeera ku kitebe nga muvetingibwa. Nga 18 tujja kufuna Gweta Mpigi tufune Karamoja sub-region tufune ne Bunyoro sub-region. Tubasuubira Abanyabale basebo okujja muvetingibwe. Nga 19 tulina Gweta Mukono gye tuyita Mabira stretch. Gweta Mukono Sebei Teso ne Rwenzori sub-region. Abetusuubira okuba nabo kunaku olwa 19 omwezi guno ogw'omwenda 2025. Then Gweta Mubende Kijana wawo yonna Bugisu ne Buketi olunaku lubaweereddwa lw'ennaku z'omwezi nga 2 ogw'omwenda 2025. Gweta Luweero gye tujja okusembayo nayo ne Busoga region sub-region twadde ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omwenda 2025. Vetting eri jakutandika nga ssaawa 2 zennyini ez'okumakya tumale ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi 6 PM. Era tubasuubira okuba mu budde obumwe mujja okugira nga tubalambise waggulu awo. Naye bino byatteeka okujja nabyo bw'oba ojja ku vetting. Ekisooka olupapula lwaleeta wano tuteekako stamp kitwayita expression of interest form. Tubasuubira okujja nakyo kikiraga nti watusaba okwesimbawo. National ID olina okuba nayo yeraga nti oli munnayuganda oli ayinza n'okulaga nti oba oli awo oli mulonzi kubanga olina okuba registered voter. Baddeyo evidence eraga nti oli mulonzi kuba atali mulonzi kumpi teyeesimbawo. Must be a registered voter. Then olina kuba munnakibiina membership card sikujja nti ate bannange ngyerabiddeyo erina kubaawo. Bino ebifo by'ababaka ba parliament biriko minimum academic qualifications. Kuliko obuyigirize obw'essalira olina okuba nga olina senior 6 oba n'okusingawo. So tubasuubira okujja ne original copies mwe abasoma obutereevu senior 4 senior 6 yawo ne original copies zo tuzirabeko. Bwe yasoma senior 4 n'oyongerako empapula ng'olina equivalence tukusuubira okuba ne certificate of equivalence okuva mu National Council of Higher Education. Ate copies ezo nga ziri certified
certified copies of your academic documents nga bagamba wano nga muleta empapula zammwe mwabakyusa amanya ne mukyusa kino ne mukyusa kiri lipose ezo biwandiko byammwe ebiri gazetted tubasuubira okujja ne evidence nti Chemutahi yakyusa wano erinnya nayongerako eryagundi kati evidence obukakafu bwe buno kubanga Nakyemalira tayagala nnyo munominatinge ayagala abakwate ku technical issues obwo ate nga tumanyi bulungi tujja kubiyitamu tubagaliza tutambula obulungi kuba n'empisa nga mufetingibwa ng'abaloko gavumenti badde bantu balamu era ekibiina kibasibye nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you very much. If you have some questions, then you can respond to them. Yes, sir. That's what I have you then. Abamu balowooza okulwawo kugaba kaadi kibiina okulwawo kugaba kaadi obanga obudde ennaku ziweddeyo obanga akadde kasembedde ekyo ekimu ku byalemesezza bakandideeti ba NUP abamu okukuŋŋaanya emikono mu budde. Simanyi engeri gy'osobola okukiyindako then ensonga ey'okubiri mu maloboozi agamu agavaayo buli awangula wateekeddwa okubaawo owookubiri n'owokusatu n'ekisinze ku mulala naye kizibu okutegeera eyawangula mu NUP okufuna kaadi yasinza ki banne ne be basinga babasinga ki okusobola okwetereza oba oliawo bululi omulala okujja nga basobola kuba nga batuukiriza ebyo ebyetaagisa naye nabo tebamanyi n'abawangula abo abafuna kaadi nabo tebamanyi lwaki bye basinga bannaabo. Kale musajja nga tumuwulidde bulungi. Among the candidates. Secondly, Madam Chair, I want her to expand more on how your candidates were frustrated. The question was speaking about frustration. Were they technical or what was it? And even I want her emphasis to the losers. Because some of them are giving what they have acted just understand independent. How will this help community candidates with the service to the forthcoming elections? We are having This one what? How will the NUP successful candidates get a victory if the losers have chosen to stand independent? Okay. Ndowooza abalina n'ebibuuzo nebatuddamu tuteme. Ekisooka Mwami Ssekiwunga ogambye nti okulwawo okufeetinga oba oliawo kwalemesa abantu emikono gino nakiri. Ekyo si kituufu. Okulwawo kwe kuliwa. Twamaliriza mu budde era obwali obuteeketeeke. Emikono gyanoonyezebwa sigani gyabuze. Naye ku kyolina okumanya nti osobola okutuuka wali leka bannamawulire mwegendereze mugende mulabe bye bali mu kukola. Otuuka wali n'amala wano ne bajja leeti bo bennyini bajja leeti. Abateeka okutandika ssaawa 2 ofiisi ya gavumenti public service egamba ssaawa 2 bajja ssaawa 6 banze badde mbalabako ne bajja ssaawa 6 ate 10 balina okuggalawo bo bennyini bakatinga obudde obwo ne bufuuka butono ate nga balina okunoonya buli akwadde omukono bamunoonye mu sisitimu bamutiikinge ate bali very slow batafunye batambula nga kofu. So abantu babadde redde naye tumanyi bulungi ebyobufuzi bye biri emabega kwensonga eyo. Obadde buuza nti abawangula ebisaanyizo si baali balina okuba nabyo okukakasa kino kiri kibadde ku abawangula tebamanyi lwaki bawangula. Nedda Ssebo Ssekiwunga buli yawangula amanyi lwaki yawangula. Kyogamba lwetutekesero notamanya nti ndabika mpisa obangudde kujja nga tewasomako. Ssebo buli yawangula amanyi bulungi lwaki yawangula. Naye twayitawo kanziremu ekyomukyalo twakozesa vetting process gye mulaba eya EMC. It's a technical exercise. Bangi bagiyita bangi bagigwa era abamu abawuliranga mulaba kati mwerabidde oli afulumanga naga baneze engudde baneze mundeke engudde nga ye makinze kasoga nti bamanyi ate naga nti andabika mpisa kati yali paper 1 twagenda mu field twafuna farms ez'enjawulo experts ab'enjawulo ne baleeta popularity levels ez'abakanisi baffe kate wali meeting yali paper 2 ne tugenda ku paper 3
kanozeni yali akyamalendo mwagimanya abakulembeze baffe ab'ekibiina baayitibwa mu Uganda yonna okuwa assessment yaabwe ku kya ground eyali paper 3 and it was a practical paper. Tosobola kungamba nti ku papers esesatu paper 1 paper 2 paper 3 ya practical tibana implement okola assessment eyayitamu awo eyali omutuufu. Omu yayitanga nnyo paper 1 paper 3 n'agigwa nalaita paper 1 ne paper 3 paper 2 n'agigwa. That's how it worked out. Naye nga finally twagatta obubonero bonna ne tufuna ba candidates abasingako bannaabo. Era waliwo alowooza nti ayise nnyo paper eno olwafuuse candidate si bwe kyali. Yeah, those are the some of them here. Nga ekibiina kyaffe enteekateeka yonna ey'okuyita abaali beesimbyewo abataafuna kaadi okubeera nga bogeraganyako nabo abali ebyo ng'emitima Senga ataafuna kaadi. Kale banyabule basemu ebi enkola ya National Unity Platform teyina mbaana na byana kyekisookera ddala. Oyinza okuba nga obeera gye Taiwan naye butuufu pepa n'ogigwa tosobola kuba masika noyise pepa kyekisooka. Naye ekyokubiri buli yasaba munnakibiina mwite nga nsoma ebyetaagisa ku bannakibiina sebatimba oba munnakibiina enkola y'ekibiina ogimanyi bulungi. Ekisooka okwesimba oba munnakibiina bakiragala bamale nakuyita bakuyite kukola ki? Oyina kuteera butereezi mu sisitemu ya kibiina noba ekibiina kyange kisazeewo bweki bannaye tutambule bwe tuti. Newankubadde tusabye abakulembeze baffe mu bitundu ebyenjawulo bayite abakulembeze abo batule nabo babakansolinge naku batukansolinga abamu kubanga bambatyali okusookera ddala oli adeera nga ayina okufuna kaadi ate nga pepa zemagambye si yazisinze munne yamusinzeeko naye nga kansolingi weeri egenda mu maaso batwogera nabo nakati tuli mu kansolingi mbagamba nti bwesimba nga ba independent ku lw'olutalo olunene lwe tuliko mba ndi mukubasaba Madam Chair. Yes. This is 60-40. They went into this process knowing very well. So the vetting, which is the technical part, takes 40%, and then the ground takes 60%. But most of those who didn't have the ground and thought they were very articulate, you may find that they were doing very well in vetting. But then again, we had to balance. You could have maybe a 40 out of 40 in vetting when you don't have the ground. So that's why you saw us coming with the best candidates. And I can tell Ugandans out there that the candidates that we have chosen are actually the best and they will win. I can guarantee you. You talked of the independents. Let's take just a case study of Kawepe here. Remember what happened? We chose the best candidate, and some of them chose to come as independents. But you saw what happened. At the end of the day, our decisions are always like 95% correct. The candidates we choose are the right candidates. So even this other process that we have just concluded and the one that we are starting for members of parliament, we can guarantee Ugandans out there that we are not wrong. These positions that people ran for, they ran very well knowing that if one person will be taken by elected position, by electoral area we shall have one candidate. So if we had like 10 candidates for real, how are we supposed to give all of them the tickets? It was not possible. So these people came knowing that one person would emerge the winner, which of course happened. So what do you expect from the other 9? At the end of the day, nobody will be satisfied, even if you did your best. So for those independents out there who have chosen to go against party principles, party values, to run as independents, we are not telling them not to run as independent. But then we are also encouraging those who have not gone as independent to at least rally behind the candidates the party has chosen. But we are not forcing them. They are free to do anything. But they know the consequences. So automatically cease to be a member of any order. You talked of frustration.
very many of our candidates were frustrated. Councillors, most LC5 chairpersons. You asked for signatures, and every signature that you put, they say it has been used. Somebody brought an experience of even his own signature and the father's signature saying it had been used. Who had used it if his father was with him? So those are some of the frustrations. We had a case in Papeledion where our candidate was intentionally told to come the next day, knowing very well that the deadline was Friday. So he was told to go back on Saturday. When he got there, they told him the system was down. It couldn't work. So those are some of the frustrations. And then you find that some of our candidates, after even putting the required signatures, one of them from Luka, for example, was nominated. He was even told he had been nominated. But then after that, his documents were confiscated. Along the way, they frustrated him, and up to now, things are still there. So those are some of the frustrations I've been talking about. Thank you so much. Let me add something very small. Yeah. My name is Alex Rovans, technical advisor. On one of the challenges, and one of the persons that was really denied nomination, he was told he was seconded by members of PDM in a certain parish. So we are wondering if candidates from the political party, NUP, receive signatures of members of PDM, beneficiaries of PDM, then they get to be disqualified, therefore making the process justifiable, confirming that beneficiaries of PDM are meant to be NRM. So when they second anyone from opposition, the opposition candidate cannot benefit from such. So there's a candidate who was frustrated, courtesy of him receiving signatures from members of PDM, beneficiaries of PDM. And that causes a lot of question. If you say the process, so the program called PDM was meant for all Ugandans, meaning whoever signs for any candidate is a member, is a true member of a political party, or is a beneficiary in the same. So that is one of the questions. Then the other one, the other frustration is Byabakama has not fully put out a confirmed register for voters. From LC councillors, those that are advised or that they were advised in advance, they took photos of their registration, so they could challenge the election officers, electoral officers and returning officers, where they could be denied the link. A candidate is being stopped from being processed, claiming they are not registered voters, but while they are taking screenshot of them confirming their they are voters. So there was a connivance between the system, returning officers, in terms of frustrating the candidates. That means we need to have a confirmed voters register where everyone confirms I'm a member, I'm a registered voter, so I get to be processed in the process than playing ping pong. The other point is about the receipts. Abantu abakyewandiisa abakansala b'erositi batandise okuwandiisa olwaleero bagenza okwesanga bagenda okutuuka ku returning officer position ku tables za returning officer nga bagamba muddeeyo gye mwakolera PRN payment registration stamp receipts babastampingireko meanwhile baba bayinga obudde bwomukuwoddera enansana bakolera gyebanetinga PRN olekodde ewakiso obudde buba bugenda otuukayo ng'olwedde bakubidde essimu yalina okustampingirako nti va mu office tusindise omuntu yajjewo afune stamp nobeera mu process bw'ozunga wakati awo ng'onoonya kustampingira n'abula. So kibe encouraging abakulembeze abakyanominatinga bw'omala n'ofuna payment slip gy'olina okutwala ku electoral commission sala amagezi ngo yagikuwadde ku division astampingako kubanga guli muzannyo wakati wa electoral commission ne bana bali ku divisions abalina okuwa PRN nti temustampingira tujja mukomyawo agaane okunominatinga. So those frustrations cause a lot of anxiety ku bakulembeze bafe abakutte flag balowooza ko kikoze kimala okuyambibwa. Ekisembayo funyeko abakuba amasimu from state operatives nga mutukanga mbuno twajja abantu bamekupe lool ne tubaweereza abantu abapya kamukigwemu nammwe because tubale tubamanyi nti mukola nabo baba baluzinze kaadi mukakane munometinga abantu batuufu. To them they think threatening us kigenda kutuyamba okukigenda kutukakanya okuleeta abantu abatuufu. No, we are not going to be threatened. Bembadde mubakosanga bali kupeerolo zammwe bakola mizannyo gyammwe mutaweereza bavuddeko abantu abapya bazze mbanominate. Now there is what we call abantu abalisigninga kulevo gye tuddako walisigninga n'oleka omulimu okumukozi abadde akozesa
nga tofunanga baluwa ekonfaminga nti yakukkiriza okuresigninga kigenda tukola bubi oyinza okutabira process tulebe kolaki ekirako jangu ne baluwa ekonfaminga nti waresigninga because the electoral commission yegase ne government tebanabakuwa baluwa okukkiriza nti waresigninga oba bakuta bakulinze tufuule candidate bagambe okyali mukozi wa government tubasaba mufune ababaluwa mujje nago oba tenakuba gikuwa kiseera omugambe jimpe sobola kubanga wegenda kunfula candidate paka nga nkoze ki nfunye ebaluwa eyo esemberayo ddala esemberayo ddala kubakandensi abakyali kukomezingomeko gavumenti siginikyali z'abakulembeze baffe ba gestrars abalina basitampingira twaziweereza tu commission naye buli kanaku olukya tubadde tuwulira batugamba nti sigini kyeno neno tunabaziverify nga tetuzimanyi obuseera ebimu bibaba returning officer kuzannya muzannyo okulaba nti banyiiza ono aze okwewandiisa naye sigini kyali z'abagestra baffe 353 zaweerezebwa mu electoral commission with the mandate who signs for who. Secretary General asayiningira bakansalas n'abakulembeze ba Kampala, Deputy Secretary General asayiningira bakansalas n'abakulembeze ba Wakiso, then ba registrars banominatinze basayiningira abakulembeze bonna mu bitundu byabwe gye bali mandate bagyoze to commission. So olw'okuba omutendera ogusigadde ogwali ku government kuliko abakulembeze bangi tubeera kufuna ebizibu bingi naye tulowooza nti abantu baffe babeere bakakkamu tuyambagana ffenna okwaba nga bitambulira wamu. Abeesimbyewo nga aba independence nabo ndowooza bakitegeere nti ebifo eri gye bagenda okwesimba tebyafuuse bingi olw'okuba amaze okuluzinga eno mu pati byasigadde bikyali kyekimu mu Kampala bikyali 263 mwena muba nga mugenze 10 ate mugenda kuyetinga bifo bipya gye mugenda kuwangula nti mugende mu kanso kubanga kiringa bagamba nti ffe twakendezza ebifo ebyo tuganye okubasindikamu byasigadde 3 mu Kampala abaasaba baali 2,000 mu kibiina wano so babanga twabadde tunoonya abantu 263 nga twabafunye ne tubaweereza electoral commission bwe bwesimbawo nga independent ate ogenda kuyetinga kipya kifo kyogenda kukola ki kugendamu wabula okuyetinga room confusion NRM n'ebibiina ebirala bikola n'abali bemulowooza nti muli mu kusuula bagenda badikirarenga so temukisuubira nti munamala okuwangula nga ba independence mugambe mumwali abatuufu mujja kuba mukolaganye na state okulemeresa aba NUP okuwangula obubaka mbadde njagala okwongerako so twagala obeebaza bannyawe ne basebo Madam Mawuli, we are in Yibanga, we are grateful to the Thank you very much.